waliwo omuntu akwagalira ex wo n'ogamba bannange singa ladde enkuba bukubi n'enfa. Waliwo omuntu akwagalira ex niweebuuza nga ebiseera ebyo nga mukyali mwena wali weebase oba wali tomulaba nti obulungi alina nti full package oba wali okola ki. Enetono yammwe ebatusako amawulire agokya wano muganda subscribe ate teweerabira okunyiga akadde osobole okufuna notifications bwetekayo videos empya. Kakati wetwogerera Edrisa Musuuza ali maziga akaaba yejjuse kyamukyaya mukyala we Rema namakula. Eddy Kenzo ndowooza ebiseera bye yali ne Rema namakula yali yeebase yali talaba nti omukyala gwali naye mukyala w'amaanyi. Agati Rema namakula ayongedde okulumya Eddy Kenzo ekintu ekimukaabiza amaziga n'agamba nti bannange obulumi bususse. Musajja wattu yagenda Cote d'Ivoire n'afunayo abakyala abalungi naye era teyakomyewo nabo. Ebintu byali tebisoboka. Still olw'ensonga nti mukyala we akyamulaba ate nga bane balina omwana, the fruit of their love, mwana waabwe Amal Musuuza. Kati Rema namakula yavuddeyo ku lunaku lwa Eddy ng'amaze okulya olunaku lwa Eddy naye yeekubye ebifaananyi ayongera okulumya Eddy Kenzo. Ayongedde omulumya nti yeekubiza ebifaananyi ate era same time ng'akiisinga bawe Dr. Hamza. Ekifaananyi ng'okiisinga bba ng'olabira ddala omukyala wo yakulekawo alina omusajja omulala ate nga beeraga laavu era ey'ekimemete, ekintu ekikaabye, ekintu ekinyigiriza omutima. Ate tebaakomyeko kweraga laavu ey'ekimemete. Ne bagenda mu maaso ne beekubya ekifaananyi ne muwala wa Kenzo ne Rema namakula Amal Musuuza. Kakati ekifaananyi kino omuntu atafudde yanyayinza ogamba it's just an image naye nga oba otunde bulungi tujjukira nti Eddy Kenzo yavaayo ne yeekubira omulanga n'agamba nti bannange sikyalaba mwana wange, sirina lukusa kulaba mwana wange. Even before lockdown nga tenajja Eddy Kenzo yali tasobola kulaba muwala we olw'ensonga nti Rema namakula yali tamukkiriza na mwana we. Naye kakati bavuddeyo bo Hamza ne Rema namakula ne beekubya ekifaananyi n'omwana. Ekifaananyi ng'olabira ddala nti bannange eno gye tuli ebintu biri kiriya, omwana talowooza kitaawe, tamulowoozaako. Ekintu ekiragira ddala nti bannange kirumye Eddy Kenzo ne kimubobba omutwe n'agamba nti bannange nazza musango ki. Kakati updates endala ku Rema namakula tujjukira nti Rema namakula ennaku eziyise emabega yabadde tasobola kufulumya ebifaananyi full ng'afulumya half images zokka ng'olabira ddala nti kiki ekigenda maaso mukyala Hamza kiki ng'ebifaananyi afulumya full. Kakati kigamba nti Rema namakula ali lubuto era ku bifaananyi bye beekubiza ku Eddy ne bawe Hamza nga tuvudde ku bya kissing n'ebirala. Oba otunudde bulungi Rema namakula essaati gy'abadde ayambadde, essaati ebadde kabadde ayambadde kabadde kamutadde nga tekamunywezezza ku lubuto. Katekamunywezezza ku lubuto, ekintu ekiragira ddala nti she is expecting. Ate n'ekintu ekirala pose ze yaggyeyo zibadde pose mpya nga ng'olaba yeekutiza ku musajja alage nti amusemberedde naye ng'era tamunyiga ku lubuto. Kintu ekiragira ddala nti abadde n'olubuto. Then n'ekintu ekirala Rema namakula engeri gye yeekutte mu kiwato nga yeekubya ebifaananyi. Abakyala b'embuto ebiseera ebisinga wabeera n'olubuto ng'akooye nga muzito atera okwekwata mu kiwato. Kakati ye Rema namakula ekiragira ddala nti bannange Hamza yasambye omupiira ne golo n'enywera. Kati tusuubire akaana akatoba ka baby oba the fruit of their love, the fruit of Hamza and Rema namakula, omukwano couple ekyasinze okuba nga the cutest couple here in Uganda. Kapa ekyasinze okuba nga baatiikirivu ate ng'abantu abeeraze omukwano mu public bo tebaliiko ŋŋambo z'abantu, bo baliwo okweraga omukwano kukakasa nti bannange omusajja ne waba nga akukyaya esemyekozo tokaaba. Moving on.
Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know.